Nsereko aho Muhammad Nsereko yatwala abantu bonna ewa Museveni era Nsereko asobola kwira Museveni direct Nsereko broker ochogedde musajja mukulu nenga nabanga talina mukazi emyaka jona gituze tumulaba wale omulabeko n'omukazi Nsereko wa NRM nani manyi yagivaamu yavuganyako kadi ena Nsereko wa NRM tagivangamu otyo ate Nsereko akolera Museveni otyo oba mujja mu nsibe omusajja nyine ebintu byakola si birambulukufu omusajja Gashumba nyini njagala ngambe omulimu omutuufu gwakola nti gwe guno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 bangambye nti buli lwakuna babeera ne reg night osobola okuyitawo ko ate buli lwamukaga bane bucket night ate ku Sunday baba ne talent show byonna ze program zaabwe eza wano balina n'ekikadde ku lunaku olwokusatu so bw'obanga oli mu nnyumba omwo owulira ng'oyagala kubaako wolaga tonoonya kifo kiraba kyakugendamu wano ezana ku kkubo wewali One Africa Lounge zana jangu ate era ebintu bikubere nga bikwanguyira bulungi nnyo nnyini ddala kale balinawo bateekawo nezi concert namu abagala tebo biki ebyo inawo patepata obutontono osobola okuba nga obatuukirira ne baba nga ate era bakuyambako okuteekera kapata ku wano ku One Africa Lounge nze muzukulu Kisolo Martin Chimbo wanateera nkomyewo babuuzaako n'embebaza emirimu gyammwe gye musobola okuba nga mwekolera tuli ne Pastor Sematimba Moses Waswa tuzeemu tuddemu tunyinye ensonga zaffe ez'enjawulo naye nga njala okutegeeza nti Hajimiti akyagenda mu maaso n'okuyamba abantu be mu ngeri ez'enjawulo ng'ayita mu kulomba edduwa eri abamwana Adamu mwenna atasosola ddiini bw'obanga olina ebintu ebikutawaanya tolwa kugendayo tolwa kugaana gendayo abeere nga ate akusabirako kubanga ennaku zotulinaku ebintu byakyuka nnyo obeera mbu oli ku ekyo kimu olowooza tojja oli awolooza binaatambula byokka ebintu byakyuka nnyo so ogezaako kubanga otambula ogendako wa Hajimiti mukubire ku namba z'essimu mu kantu ako kemulaba mu nsonda oba mukubire ku namba y'essimu ye 0758 0755 28715 mukubireko omugaye Haji nakulabye ku Chimbo updates naye ebintu bitambula bulala sente zenfuna zinenge gye zifoomokamu mwana wange yagenda n'omuntu gw'emmanja nakati aganya okusasula natundi ettaka lyange liganya okugira ekyapa kiganya so beera nga omukubirako ajja kubanga akuyamba pasa sooka obuze ku bantu baffe wanji mukama wange soko obuze ku bantu obadde omuzinalo guba gutwala butereevu bambi werabidde soko obuze ku bantu baffe bannange nyongera obbabuuzaako abantu baffe mwena batulaba era batugoberera mwebale kutwagala mwebale kuba bambi ate mwe tukkiririzaamu kyekisinga obukulu kyekisinga obukulu era nga twongera obbategeeza tugenda kubanga tubawa twongera obbategeeza ffe tetwogera bya bulimba tugenda kwogera amazima gawe tetulina nsonga lwaki twogera obulimba tetulina nsonga lwaki tuwayiriza omuntu tetulina tukifunira mutu wala tweka ssente nti batwagala ku tewali era ndowooza tebalaba nti waliwo gundi ffe twogera nga bwe kirina okukola ki ate kirala njagala tuyige byonna bye tukola ate bagamba okuyiga tekukola ki tekukoma
Yeah. Okay, kale subscribe, likinga, commentinga, afuna kadde bambi olaba channel eno, interview eno, kagambwe subscribe wekali awo, tu subscribing. Awo munanga te mu supportinze nnyo. Namwe ekyo kyemba muteekamu. Kyekisinga obukulu. Kali akadde nokakwata nokateeka. Just take before commenting. Soko ogende wali. Ne ka like nako nokakona. Ne ka like nako, yes. Ne biranga etamba. So, okay much pastor. Ngeni munanga. Yebale. Kale so. Abadde ndi awo, ondaba utalo to social media, utalo lwakweraga buseegu. Abana bwala batabuse utalo lwakweraga buseegu mwenalabidde muwala wa celebrity oba bujenga I mean amanyi bujengo yankwata ku mutwe oba Gashumba aba celebrity oba aba bloga oba aba kiki semewe inza mutaminga wa businessman oba bamwita matankane nga mpaleza aba 7 kale nade ndi awo ngandaba utalo limu ne mutabani wa matankane mwala wa matankane mwala wa matankane yalazo buseegu butagambikako n'omulenzi oyo gwe yafumbirwa Rickman atenga nembe ko yali akamalo butulwaga ne God's plan tata ina amoleza nnyo kati kuno ate yagambye nti omwana oyo nyina yamwononye bichi kikomeno kino kirekawa Gashumba ne omwana we kati ekisooka Bible gamba omuntu kyasiga kyakola ki kyakungula omusajja oyo omulaba siga nti mwogerako mu byose mwagala omusajja nyine ebintu byakola si birambulukufu omusajja Gashumba nyini njagala ngambeyo omulimu omutuufu gwakola nti gwe guno sina sijja kulimba sina mulimu gwe mmanyi gwakola mulaba ku bimeeza bya radio ku TV ko omusajja nze namumanya kuva dda nga nina abantu amu bemmanyi besigenda kwogera wano ngaga musajja mufere kyampa enyinza obutakimujjaako kubanga waliwo ne bamukwatako ne bamuyita ku media center nga alina passport nga alina kadi z'amagye nga alina kadi akatabo ke UK alina akatabo ke Uganda era baabira abasinga omusajja omuntu yenna nga mufere omuntu omufere yenna ye muntu atateredde ate omuntu yenna nga mufere aba akabiza abantu bangi omusajja oyo Frank Gashumba akabiza abantu bangi amaziga oyinza okuba nga olali togalaba naye nga waliwo abali eyo nga tebasobola kufuna mukisa kujja ku kamera gamba nti omusajja yatukola bwati ne bwati otega kigezako okugamba wabula Bible ega nti omuntu kyasiga kyakungula omusajja ebintu byakoze ate tannaba akyalaba akyakola ki akyalaba omwana we bintu bingi byazaakola namubikkirira n'olwaliro nga bwe yakoze byonna biteeka ku maama waani w'omwana ffe tutakola ki tutamanyi omutendize n'agamba ng'omuntu yenna omuzadde oba ng'omuntu ategeera noga nti mwana gwe lwakiwo era omwana akyabikola agenda nakukola ebisinga ne ku ebyo alina enjala ziringa zakamunye byonna nkubula amazima agenda kukola n'ebisinga ku ebyo lwansonga taata gwalina that's why nze sinenya abantu baagaza musajja oyo kwagala mwana we ate nga si kituufu naye tobanenya lwansonga omusajja one picture gyatulaga si mufumbo omuntu ina nga toli mufumbo ng'oli gundi ekola ng'oli musajja mukulu kubanga oyo musajja omulaba ali mu myaka 5 plus because mbanga ni emyaka gyendimu ndi mu myaka 4 emeka nze sikweka myaka gyange naye omusajja ogolaba musajja mukulu naye nga naaba nga talina mukazi emyaka gyonna gituze tumulaba wali omulabyeko n'omukazi omuntu alina obuvunanyizibwa bakula olina okuba nga olina omusajja alina nga oli wavunanyizibwa va kumenti kati bwe kimba oli musajja olimuvuka muto ate okisega kyegezako okugamba ne mu myaka gyo weewa ekitiibwa n'olaga obuvunanyizibwa omusajja nga oli mu myaka agisooka myaka 4 nga tolina mukyala waka kyoga Gashumba ye mwana yeka gwalina sheira gwatulaga naye nga gwalina Amerika yamwegaana omuwala katoyo talina gundi yona inaye kwogera ate Gashumba kyabiraba katona agenda ku Bible gamo kyosiga kyokungula Gashumba okyabiraba era ogenda birabira ddala yakuza bubi ne bwaba mukuza bulungi ebintu byakoze abantu bigenda kagamba ebigambo bino osookola ebintu byonna byokola bwokola obulungi kino kakyogereko osasula bulungi osobola okuba nga tosasuddwa gwe nga gwe naye abanawo ne basasulwa obuki obulungi bw'okola obubi
Gwosobola okuba nga tobifunye naye abaana bo ne babikola ki oba kale abazzukulu kituufu kyayogera omukazi eyonoona omwana oba ye mwenyini omwana eyamweyonoona omukazi omumanyi ate nali mulabyeko kati gwotandika otya ogambe nti omukazi eyonoona omwana naye ffe tubadde nga tujja tumulaba ebbanga erisinga nga awulereza omwana yennyini yazze nga byonna byazaakola ensi yonna ebiraba Gashumba yennyini byazaakola tugamba mwana yali akyasoma simanyi nga ali mu kisulo naye nga yamugjayo ku wiikendi wano Keizi yajja n'ayogera ekigambo kankyogereko omwana bwe yakola waliwo omukolo gwe yakola asimanyi gwali gutya Keizi najja naga nti banange oyambala otya mu maaso ga taatawo bavuma Keizi omwana yennyini agamba munange gwe siri wali eri waliwo ebiseera gwe ebintu byogamba bebiri ebyakigenyaagenya Sema walinga mulaba kigenyaagenya ono koza omwalo era yagamba nti banamali bakola emitwalo 5 keka olake kamako n'agamba yagamba Keizi era kimanyiriza kati Keizi gyali kazi ali mu Amerika era kimanyi kati Keizi ndowooza agamba te mu butuufu tenayogereza bakiraba Keizi yakyogera si mu mutima mubi n'agamba obeera otya taata wa azze n'oyambola obukete nze kola ndi musajja muzadde ntandika ntya okuba nga nzize omwana ajja nga yambadde obukete maama neguba mulembe omulembe genda sigaana muwala wange genda obikolera eri nenze gasikola ki natulabye so ensobi ya Gashumba abawole enaku zonga basusa okulaga obwerere ku social media ensobi ya Gashumba ate Gashumba nkikugamba ogenda kiwulira katandika butandisi musajja gwe kakugamba ebigambo bino nze abasajja bensinga olwaliro Katonda bagenda okulaga oyo Gashumba ne Bujingo kubanga Bujingo ne Gashumba tebaawukana bebamu olwomwabeera Gashumba ne Bujingo tebaawukana ebikola byebakola byonna byebimu ne project bavuga emu that's why ne project balimu emu ate kambagamba amazima ensi bataddeko amaaso basajja mmwe temulowooza nti abantu bategeera balina amagezi era Katonda kyabasasula era Gashumba kokirabe Katonda kati alabikidde mu baana baabwe kokirabe yes omusajja yayimba oba ani yayimba oluyimba lugamba simanyi Katonda simanyi tasekererwa Katonda sasula simanyi yaluyimba kyolwo oluyimba lutegedde osimba kyosuubira okukungula I know that song oluyimba luli awo bwe lutyo balumanyi kyotegeeza kiri nti Gashumba yeno omwana we njaga otunule Gashumba ne Bujingo naye abaana abawala bangi waliwo ne gwe nalabye muwala simanyi sister wa DJ Roja naye yalaze obwerere ono omulala gwe nalabye naye yalaze obwerere ennaku zabawala nga balaganya obwerere bwabwe ku social media kiki ekigenda maaso anda kireeta ekyo magambe mukyaki temukyasa Bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma byonna bigenda kubeerawo era kagamba amazima enkomero egenda tutuuka okeza nti okikeza tokikeza enkomero egenda kukola ki ebyabana aba tebyewuunyisa buuza lwaki nti enkomero egenda kukola ki Bayibuli egamba singa osoma okubikkulirwa bulungi nnyo ekulaga enkomero wegenda ekola ki nti bwe naba etuuse sinakubikola n'enkundi endala zonna biki ebigenda okubeerawo bwebityo betulaba abooluganda bagenda kwetta abazadde bagenda kwegaana abaana endwadde ezisawona zikawumpuli bizirabyeko mulabye ku nzige zetulabanga nako bingi bibaddewo Bujingo yeganya abaana Bujingo omusumba omulamba Gashumba omwana we alaga omusumba omulamba wasiza omukyalo owokubiri nawasa omukazi owokubiri bibe biraga enkomero nti eze yenkomero etuuse omusumba omulamba omusumba gwe twandirabiddeku eyandigambe temuwa kati kangambe kakubuza ekibuuzo Bujingo ayina ekigambo kyonna kyasobola okugamba abantu tewasa omukazi owokubiri atandika atya kati Bujingo oyinza otandika n'ogamba mbagamba mwenna abooluganda wasa omukyalo omu okyakisobola oba batuuka okugatta abagole akola atya sasobola agatta abagole abagatewa ngate naye anti ennyini bwageza n'abagatta agenda kuba abagattulula kuba amafuta galina gakugattulula kati bwezi ogende wa Bujingo nti akugatte abeeramu amagezi Nsereko afaaki ne Bobi Wine Nsereko kyenalabye ku musajja oyo oyo kye bayita ego ennugu bagita batya kale kisooka ekisooka kiri bwe kiti Nsereko wa NRM
true opposition kankyogere era singa kibale kisoboka mukasalimu akantu kano kankyogere Nsereko wa NRM nani manyi yagivaamu yavuganyako kadi ena Nsereko wa NRM tagivangamu otyo ate Nsereko akolera mu 7 otyo oba mujja mu nsibe mbuuza lwaki nali ne Katolo Bwama because nga bwe mbagambye nze mbagambye ndi mu industry ya firimu ne katemba ne music nali ne Katolo Bwama ndozo nakyogerako ne nti Katolo maye menta wange nali ne Katolo Bwama ng'ayogera ebigambo nga tabigamba nze nga nze omuntu niwabula abo fenanga bwe twali goza lwaki Katolo Bwama yali yeesiba ku Nsereko nga Nsereko amugamba nti kutwala wa Museveni Nsereko yatwala abantu wa Museveni kankyogereko Nsereko awo Muhammad Nsereko yatwala abantu bonna ewa Museveni era Nsereko asobola okubeera Museveni direct kadi Nsereko broker okyogedde bulungi nga ola broker w'amataka Nsereko broker wa Museveni w'abannabyabufuzi yes Nsereko broker wa Museveni abantu lwakuba nti Nsereko alina ekintu kiri kimu yategera bannayuganda abakwata obwongo bwati kati Nsereko yekweka mu kyogamba nti ayamba mu Uganda wano weyagala abantu abaziba amaaso that's why n'abayimi bonna abeefula mbo bayamba ate bakyasiza emitima emibi bannange tonabitegeera kimbowa ngezaako bigatagatta abantu bonna beefula nti bakola zi charities nti bayamba nnyo bebasinga okuba bebakyasiza okuba n'emitima emibi omukyala gwe bayita Shiba alina abantu nze bemmanyiiko bayambye nga tazina mu kamera nga tagenze mu kamera omukyala oyo Nsereko ayagala kamera ekintu kya webuuze Nsereko mu kufa kwa Katolo Bwama nga tata muzindaalo wegeza ogweyimbemu gwe mulabewe waliwo yakiŋŋambye nti yabeera ku lumbe yakubawo enkambi ku lumbe nga tata muzindaalo naye mbu Katolo Bwama yamukubira nga mulamu amusaba ssente nga tamuwa gaziriwa nga tamuwa nga tegulu amuwayo emeka 10 n'amuliisa ebyokunywa n'amuwa ekyokulya n'amukola talina sente ze yamuwanga ziri awo ekintu Nsereko kyakola kulabisa nga olwo kamera ekintu ky'okukwata Segirinya mbu amuteeke ku live amala akubirire mu Kyagulanyi Nsereko kyadalina okukola Nsereko omuntu yina nga memba wa parliament ate alina kukola kintu ekyo kyekigambye nti akolera Museveni ekyo kye yakoze yafunye award wa Museveni procedures abadde bulira kakimanirize Nsereko kye yakoze yeeyongera okufuna award wa Museveni ayagala kulikulutinga ani Segirinya ayagala Segirinya mujja ate njagala okkiriza ogaane kankyogere wena tukimanyi Segirinya yalya sikimanyi nze kankyogere fena tukimanyi muti okyogerako Segirinya yalya kwe kumusibasaba bino ebadde lwaki Segirinya eyali nga tanagenda mukomera ye Segirinya olwalwaleero kati mulwadde ali namufiringa bulungi bukyanga bamuta olwadde bwabaddeko gwe mulwadde ki walabye zikisi ze walabye ebifi byenkoko wabula saga sirimu nabyabufuzi wabula njogera ng'omuntu ayogera amazima Nsereko yabadde ayagala waliwo kye bayita nkiyite ntya yalaze bakama be muhoozi nani ne Museveni nti nkola kubanga tugeze tugane Nsereko atutte bangi wa Museveni era Nsereko mu ggwanga ntakwatibwako Nsereko akubira Museveni direct Nsereko takwatibwako oba munyombesa njogera mazima ekintu kyogenda webuuze Nsereko kubanga mwemba wa parliament procedures yayisebuze zebadde ntuufu okusondera Segirinya ku social media yendibadde alumba Anita Amongo oba najja ku flow kimbaka munaffe banange gamba nayita mu bamembers ba parliament yabadde alina kuyita ku TikTok kati Nsereko omulabira kyeki kyembu kugamba kati Nsereko TikToker naye kozi bloga TikToker kubanga ekyokola y'omu ne bujingo amazima ogenda kunyiigira kanjogera amazima Nsereko tava kuzirayo era wabera kuzirayo wabera ne bakabata ne baani
nga batekayo sente bazikwata naziteekayo nkutereddeko kalabye nguni gozo zirabye live mbadde nkubulira amazima naye nga oba mu Kampala mwali abantu bali mu mbeera nnungi bo baterera dda bakulembera abaliwa abantu bali bali Kampala batulaba we bali oza batulaba bebulaya boka be Kampala batula n'awalala wonna twogera amazima Nsereko bani ba Nsereko ayambira mu kamera babirega manti omukono ogwaki bo manyi Bible obanga ogabisiza omukono ogwa ddyo tokezanga gakono kumanya kati bwana era chobola nse mpala n'abayimbi yoyo Spice Diana lwana abakola charity Spice Diana nkuwa ogaba agaba nga yaga nesiyo nemula ngamba Spice Diana lwe yali agabye nga tataddewo kamera sirina lwe manyi byonna bimanyi biba byonna batandika wali kye bayita sympathy naye abantu bategeera Spice Diana buli kaseera agaba naye agaba nga waliwo kamera kimbo ogabidde abantu ze manyi bangi boogabidde waliwo se kamera oyina omukutuko guguno weeguli wali ogulaze by the way waliwo n'omukyala gwe nayambako wano ku mukutu leero kanki bategeeze mwalaba ku mukyala gwe napangisiriza ennyumba eyali nekolera gyange oba yali malaaya ng'alina omwana omulwadde yali ala cerebral malaria mukyala oba tomujjukira osobola okuddayo mu interview zange letera sprite ku channel yaffe eno ojja kuddayo mulaba oyo bamitanga Miss Lugazi n'amakula ow'olugave bambi mukyala yafudde oba yafa yafa mwenge yanywa omwenge mungi nampangisiriza egundi eyo bayitayo mudungu zone eyo nemuteeka namusanga ali ku mwala entinda ng'alina n'omwana ng'ali Kasasiro asula ku mwala ne nambulira mu story ye abadde mala yakumala emyaka 16 alina mukenenya omwala we naye bansobyako musobye story eri touching talina wasula bamugobe mu nyumba nensasula emyezi 6 mudungu zone Kisaasi naye kyo mukisomo byate natandika kunyuma namuguli omufaliso bikibiye mu nyumba bina naye bampadde report ewe omufaliso yali yagutunda tandika sente okuzinywamu ekyazeko yafudde bufi so kyekyo naye abantu bayamba era noyo bate bakimanyi abantu naye nga gye bali betuyamba yes genda kamera omuntu ayina okuyamba toyina kuleta kamera so naye bali bagala ngene n'omuzigo ngukuba ekifaananyi era webale kimbo wankwagala nnyo banenge mwenna omusajja ono mumanyi omutima gwe kino kankyogereko ebyaddala simuwaana bangi bayambye naye nga tazze kuleta kamera agikole twakwatagana mukwano gwe Diana Nansikombi ne brother wali bweru eyo ne tukwatagana omukyala ntumuyamba naye bambi omukyala yafa okay mbadde nkugamba Nsereko ono ne Kyagulanyi ayinamu ekiruyi ku Kyagulanyi ng'omuntu anti kakati ekirimu bayo kye bayita ennugu kuba yamukubye nnyo tolina kyovaako naawe biki walusuubiza abantu okugjako Museveni kati ekireeta bayo ffe tumwejjireko nze bwolaba story Nsereko yali muyimbi enakyo yamukubiddemu simanyi wali ositula bidongo mu gundi ya muganda kati ye yali muyimbi kati aliwa bona bayimba ani yali successful mu kuyimba kati ekireetera ekyo Nsereko olwokuba alooza amanyi nnyo obuzibu tulina abantu tuba n'aba tulooza tubamanyi nnyo oba n'ebineensanya ebyamaze mu palamenti ebingi ennyo alowooza ategeera nnyo okusinga abalala bana ku ekyo kimbowa abantu b'obeera na balooza bakumanyi nnyo ne batamanya nti waliwo ebintu by'okulaga bo tebabimanyi kubanga ekyamazima bw'obanga tuzzemu eyo layini nti Kyagulanyi ne Nsereko bonna baali bayimbi ani asinga obeera successful mu kuyimba Kyagulanyi bw'ojja mu politics nti Nsereko ali myaka 40 ali mu politics onaze myaka 4 oba kale close ku 5 si gye bayita ego era amukira oba kati ono alina political party alina abaka mu palamenti 50 malamba alina ebintu bya kino kankikugamba olwaleero Bobi Wine talumya Museveni yeka bangi balumya that's why chobola ne Bebe Kulu talina mirembe omanyi lwakira gina nti Bebe Kulu yenti omuntu omukubamu kubayamba kwani bali bonna bwe bakola bonna ate kati essaawa zino ng'endulu ekubirwa Bobi Wine tekiri Bible egamba nti Mukama asitula omwavu okuva mu mufuufu n'amutuuza n'omuki n'abalangira era kyobola batawanira bwerere gundi Nsereko yennyini yasooka nateteeka lyasimanyi computer misuse nerigaana ate ye kwasi yalireeta nga yagala kukuba Bobi Wine yalinga akosa uliza lwaki yalireeta nga te bamutaddemu ssente mabega wano Kyagulanyi bali bamuganya okuyimba nga nakosa social media okitegedde
nga aleeta bano gozi chukama yalitanga ye bano bamuteekamu bano naye bwe yaleeta katonda kankoloke katonda gowadde omukisa byagana okukola kati essaba zino ali mu mulumba yefulamba ayagala okuyamba ani Nsereko ani sorry Muhammadi ani bamwitani Segirinya naye Segirinya tumumanyi yakola ki Segirinya tumanyi yalya oba munyingire so because tumumanyi eno agata ego n'okurecruiting abantu agata ego n'okukwata abantu etekaza akasajja kano Kyagulanyi bino abantu bibakaagala abamu bibaluma nekati Nsereko nalabye mukama nsonyiwe mazima twogera amazima kino kanakyo kankyogere oba banankwata bansibe ate bajja kusibwa nalabye nabbanja ku bukedde ng'ayogera bw'ati nti Bobi Wine gye yabadde egundi mbu yatutte yapangisiza abantu e Kampala ne bakola ki bagenda bamugoberera naye natunudde emiliyoni z'abantu ze bapangisiza yabatwalidde natunulidde nabbanja naye nemutegera nabbanja yenye comedian yes comedian prime minister waffe comedian tumumanyi watunudde abantu abapangisiddwa okujja e Kampala ogende gwe bayita gwe nopangisa abantu okuva embalala nobakwata nobateekawa e40 nobajja e40 nobakwata nobatwala Kasese nobajja Kasese nobatwala Kabale omusajja akola bwati bamwitani tamali mirungi ngalabiye basombo yesaba okubye ku mutwe gwa prime minister mwetondere sinakyogerako koze bwenti ngambye tamali mirungi akola atya akuba ku ngalabiye ddala amazima abantu bonna babapangisiza nga ye musajja omu bamubulokiza abapoliisi gali Kabale namala nalabye omusajja Kyagulanyi nava ku motoka nakajuza n'abantu byepangisiza okuva e Kampala beyapangisiza ate oba oli mupangisa kitegeeza n'ogoberera omusajja paka kale bwaba yapangisiza abantu lwaki nemuleka n'atambula straight yali egundi simanyi yaliwa ne bamuyisa makuba mu kyalo yabadde 40 Kasese wulira Kasese ne bamuyisa eri ewaleeri temusiza mu kibuga ne redio ne basijjako gwe bagamba bapangisa Batage basase batimba bane vibe naye mugenda kukola mukomi wano olwaleero yapangisiza abantu ne bamuyisa eri ebutali nakukubo nebe ne campaign babi mukolanga nga bamujja era njagala nebaze ababaka beyagenze nabo abasajja no balabye Dennis Sekabira nalabye Nyeko nga bali mutale badduka nono we machine ya meya mulya nyama Derek Nyeko nawe kawepe gundi omusajja meya owedembe nabala owedembe nabala ne honorable Sekabira oweka era we bali mukama yeka yamali bakakubye so banange segeza Kyagulanyi ayo yapangisiza so Kyagulanyi mukkiriza yaliko obezi mafuta kyekiki nagamba Katonda gwaleese ze simuunya byabufuzi wala ndabe Katonda byakola ki Katonda agaba amafuta Katonda alina abantu bateekako amafuta bogezaako okulwanyisa oyo gwaladdeko amafuta gwe mulumbe olabe bonna bagezaako okulwanyisa Kyagulanyi bamaliriza bagudde era weyalokokye kasabuuza kubaaliko mu nkambi gye bali kati bannange tubaagala nnyo obudde butukutte mukkirize interview ntugiwunzikire wano tusubscribinge tulikinge tukomentinge mbaagala nnyo mbaagalira